Wendi wano nze busuulwa kwagajja benjagaliza ndine kano Edith Nakalema kano tugende mukumula nkubuza achievements oba we mwaka tuuka waliwo ebintu bisatu wadde byadde ogenda okumenya. Yes, mbadde ngenda kumenya ebintu bisatu. Ba local investors oba bamusigansimbi baffe bano ab'omunda bye basinga okwemulugunyako bye tuli mu kutereeza awamu n'okuwabulwa kwabwe kubanga batukola bulungi batukyalira nnyo ku office yaffe ne tuwabulagana ne tutambula bulungi. So ebintu bisatu ebitawaanya bamusigansimbi baffe ab'omunda, ekisooka beemulugunya nnyo nti okukola business mu Uganda mulimu okusoomoozebwa. The cost of doing business oba omuwendo omungi oguteekebwa mu kuddukanya ebya business mu Uganda. Awo nga bagamba nti getting a loan okufuna loan mu banks okwewola mu mabank commercial banks kiri bateekamu interest y'amaanyi nnyo. So ekyo kyatuleetera okuyita yes, tubaita basenkulu b'amabanks, CEOs, managing directors, EDs, aba Bank of Uganda, aba akulira embalirira, Director Economic Affairs from Ministry of Finance, n'aba senkulu ba banks zonna ne tutuula wamu n'abasuubuzi nga tubasaba bakakane bakendeeze ku magoba ge basaba ate babawe n'obudde increasing the repayment period okwongeza ku budde bwe balina okusasuliramu. Era batugamba nti kati wakiriko tebinatereera naye nga waliwo banks ezakendeeza nga sinavaawo waliwo ne ssente zino small recovery business fund ezo nazo aba Bank of Uganda baali tebanasomesa bulungi abantu nga bwe balina okuzifuna bamusigansimbi abatonotono. Essente muzuulira gavumenti yaziteekako nga abantu bavudde mu COVID awo okusoomoozebwa okungi byonna ensi bwe yayimirira. So small scale recovery fund zaali miliyoni 200,000. Gavumenti yafuna billion si miliyoni billion obuwumbi 200,000. Obuwumbi 1,000 bwava mu gavumenti kati nga banks zirina okuteekako nazo obuwumbi 1,000. Awo bamusigansimbi bano abatonotono small scale bazifune ku magoba amatonotono 10%, kubanga abamu basaba up to 16% oba even 24%. So ebyo twateesa bulungi n'aba Ministry of Finance, Bank of Uganda ne basenkulu b'amabanks nga tumaze okutuula bulungi n'abakulira SMEs ne businesses nga bwe nkugambye bakasiita bambasiita ba oil farmers from Karangara, Uganda Chamber of Commerce and Industries, ebitongole ebyo byonna tukwataganye bulungi. Ensonga ey'okubiri eruma abamusigansimbi ab'omunda eri kyempita perceived kubanga si kituufu nti emisolo mingi nnyo kubanga bo bagamba nti emisolo mingi nnyo ate eri waggulu. Awo twakwatagana bulungi n'ekitongole kya Uganda Revenue Authority nga bwe tusomesa nga bwe basomesa lwaki emisolo egimu bagisolooza oba ani gwe bajjako musolo ki. So bakyali mu kusomesa tebinatereera naye nga waliwo okuteesa kugenda mu maaso bategeere bulungi. Ensonga ey'okusatu eruma bamusigansimbi ab'omunda bagamba nti bo tebalina incentives oba incentives nkiyite ki nti foreign investors babawa nnyo tax holidays babawa nnyo ebyokukozesa babawa olumu n'amataka mu industrial parks abava ebweru naye abawano tebabirina. Si kituufu. Actually we twatiisa ne tukkiriziganya twateekako n'olukuŋŋaanya e Namanve ye industrial park eyasookera ddala mu commissioningwa kati tulina industrial parks nyingi naye twasanga nga 53% ebitundu 5 ku buli 100 bamusigansimbi bafa b'omunda be bali mu industrial park y'e Namanve.
bali only 47 abebunaayira bali 47%. Tegeza bano bebasinga. So ab'omunda bebasinga. So ekyo nakyo ndowooza twakiddamu. So ekyo kyenjagadde nzijeyo nti tukolaganye bulungi ne bamusigansimbi bafe ab'omunda. Kati ab'ebweru ensonga endala gye tukozeeko nate tugenda mu maaso n'okugikolako. Tusevinze abantu abandibadde bamusigansimbi abaali kumpi okufiirwa bizinesi zaabwe ne properties oba ebintu byabwe ebyobuguzi nga bingiko. Waliwo mukya famire y'omuyindi yansaba nti tuleme kuboogera mmanya kubanga banka yali ebatawaanya era it is the bank of India. Baali bagenda kubajjako property yaabwe nga ebalirwamu obukadde 26 obwa dola wano ekanjo kya big property. Bank of India yali egitwala. So abo twakwatagana mu Christmas wakati mu Christmas era 26 lwe twatandika ensonga ye ne tugimaliriza mu Christmas awo nga courts ne tukwatagana ne ba courts abayindi property yabwe ne bagibaddiza ne batagitwala ba bank. Twakwatagana bulungi n'Abachina. Abachina baali balwana wakati waabwe zaali groups 3 nga zonna z'Abachina baali partners baali bazenga partners mbayite ntya era bannamukago nga kampani yaabwe yali automobile ne balwana ne kumpi begwe mu bulago. So twakola mediation nga tukulirwamu ababisomye bulungi ebya mediation era twafuna professional mediator ne tubakwataganya bulungi buli omu ne ba dissolving the automobile gwe twalaba eyali the biggest shareholder eyali asinza ebitundu mu company eyo former automobile company eyo yali ebalirwamu obuwumbi obukadde 7 obwa dola nga basembolinga motoka enamanve nga bazimba filter factory Mbale Industrial Park. Kati twabakwataganya bulungi ne NEC National Enterprise Corporation under Ministry of Defense. Abo bagenda mu maaso olaba bye tusevinze twagenda abo Bachina abayinde ebyabwe byali 26. Kati no waliwo aba Germany abayina project eri Bukalasa agricultural project nga yali ebalirwamu obukadde 4 obwa dola nabwo baali bakeerezibwa nnyo mu kukola curriculum yaabwe ate nga beetaaga okusomesa baana baffe. Twakolagana bulungi n'abo Ministry of Education n'abakola curriculum n'aba Ministry of Agriculture ne babawa amazzi baali tebalina gamala. Tukwataganyiza bulungi projects ezandibadde zaafa eziyita mu bukadde 10 obwa dola nezitafa. Ate tugenda mu maaso naffe ne bamusigansimbi baloko. Waliwo omwami bamuyita baketunga yalina projects enamanve ezibalirwamu obukadde 2 obwa dola naye byali yakeerezibwa nnyo ebitongole bya gavumenti ebimu. Twakwatagana bulungi ne tubitereeza kati yasiima n'atuwandikira n'ebbaluwa projects zigenda mu maaso. Kati no twateekako omukutu Electronic Investors Protection Portal EIPP eyambye nnyo bamusigansimbi wonna we bali tebakyabonaabona n'okusooka kulinya ennyonyi bajje babuuze nti Uganda mukola mutya okusiga ensimbi wano. Bagenda ku mukutu yonna gye bali ne batubuuza ne tubaddamu twagipresentingako mu United Kingdom UK business UK Africa Investment Forum yaliwo mu mwezi gw'omwenda guno guwedde. Bamusigansimbi bonna ne kibasanyusa nti Africa olaba weetuuse kati otuula wooli wonna mu nsi nga bw'eri obunene bwayo n'obuuza n'owabulwa ate tugenda mu maaso ne tukwataganya buli kitongole kyonna kyoyagala. So tulina bingi ebiyita ku mikutu ogwo gwa Electronic Investors Protection Portal mubifollowinga olina tiimu ebifollowinga bulungi nnyo ne tulaba nga buli omu atubuuza oba awaaba omusango ne tugutwala eri mu banoonyereza mu Anti-Corruption Unit, State House Anti-Corruption Unit oba ewa IGG oba
mu CID yennyini mu police. So tukolagana bulungi ate nze kinyambako ndowooza okusinga ku balala nti buli wamu ninako buli senkulu w'ekitongole kyonna ekya gavumenti ne private sector foundation tulina enkolagana ennungi bonna mbamanyi tukoze wamu kubanga nkoze emirimu mingi ekyetaaga oli ng'omukubira nti wuuyo nkuweereza ne babikolako bulungi webali nnyo kakati ndudde naawe era wayina communication ennungi